nga Uganda eno si nnungi kutuuka etujagala neeri abakyasobodde surviving nga bagifuniramu ko nga weeri kyobola abasajja basobola okuinvestinga ssente zaabo barange eggwanga lino baba akamala okulira nga ate ffe bannabyabufuzi ne baleeta katemba ate ne tubagoberera n'okubawolereza ne tukola ki ne tubawolereza okitegeera Bobi Wine yagenze ewa kanso George Musisi ku Thanksgiving n'abeerayo bulungi mirembe era ne kiggwa peacefully Bobi Wine nga akimanyi nti poliisi yo evebe musosonkerezaako kakuba nti akoze kano bajje bamutambulireko Bobi Wine kyabadde kimujjako ki okugamba nti wekibanga kiwedde peaceful kaninye emmotoka yange enzire ewaka lwaki okimanyi bw'onootambula abantu bagenda kugoberera bwe banaakugoberera poliisi egenda kuliyakitinga ogenda kugaana abantu bafune obuzibu mu bifo byonna Bobi Wine waayagala okwegezeesereza amaanyi ge bulindo yabadde egenda kukolawo kyekinjawulo ekiryawo oli mukwetegekera kalulu abavubuka bano ojja kubeetaaga nga bali wabweru okukola processionism kati ate ogenda bayingiza mu kukomera ku busango ku buntu obuli mayina mbala Thanksgiving vuga ogende wosirike you live to fight for another day etteeka nnamba 6 mu Bayibuli ligamba nti toyendanga teririnaamu kawaayiro konna nti naye omukyala bw'agendanga mu kyalo n'alwayo weeyambisangako kwawusigaalo toyendanga ayina kubeera toyendanga kakati n'omuntu yenna agamba nti Uganda Police kyeyakoze kyabadde kituufu era awolereza ebikolobero bya Uganda Police vaayo yimirire ku magulu go bw'oba okikakasa nti ky'oyogerako ge mazima beeranga Bayibuli ogambe nti Uganda Police yakoze bulungi okukuba Bobi Wine Uganda Police yakola bulungi okutta gundi mwejjejjenga mwobwo obuwaayiro obukolera abasajja naye ng'ate mwagala okusigala nga musimbye ekigere side ne side mwejjejjenga mw'obuwaayiro obwo Bobi Wine poliisi yamukubye yakoze bubi naye ate poliisi yakubye Bobi Wine yakoze bubi naye ate naye yagicokoza poliisi yakubye Bobi yakoze bubi naye ate naye yagicokoza gwe kyogamba nti omusirikale ali mu uniform tosobola kugumiikiriza muntu civilian nga Bobi Wine era bw'oba tosobola kugumiikiriza muntu nga Bobi Wine then kitegeeza uniform y'eggwanga oyambadde ya bwereere kuba wakati mu bye bakusomesa obugumiikiriza awalina okukasukirwa amayinja awalina okuwemula naye obeera otya atali mugumiikiriza ku muntu ayitawo obuyisa amakubo ge ng'agenda wakaawe omulala najja yabadde ayagala kukolerako masannyalaze gwe kyoga Bobi Wine nga bw'osembeera ng'oyogera nti Bobi Wine ali ku level ya bulindo okunoonya amasannyalaze gaba gakusaka Bobi Wine ofuna amaanyi ayina kireeta bulindo ng'emabegakaawo abadde mu campaign trail era nga yaguluba n'abaana nga yaguluba n'omuntu yenna poliisi nga buli lwegezaako okukyokooza Kyagulanyi nga yabaga musiige ekifaananyi ekirungi tuli bampisa mweyise bulungi tuli bampisa essaawa eno ataprovokinga poliisi ewaali kamera z'ensi yonna aprovokinga poliisi ku live ya Map Media aprovokinga poliisi ku live ya Map Media njagala abaana bano abato baba asalawo okubirabanga bwe babiraba si musango gwabwe kubanga eno mmere ya self service woyagala wosena ayagala omuceere sena ayagala ettooke liri wali ayagala kacumbaali ali wali ayagala ebivavava biri wali naye obuzibu obuliwo kwe kubeera nampawengwa kwe kwagala okukoza mu sowaani ebbiri poliisi nkyamu naye ate Bobi Wine yagiprovokinze njagala ekintu kimu either Bobi Wine abe mukyamu oba poliisi ebe nkyamu oba Bobi Wine abe mutuufu oba poliisi ebe nkyamu ng'era Bayibuli bwe yagamba toyendanga yakomawo teyateekamu kawaayiro konna nti naye bw'owulira ng'embeera ekutabuseeko ng'omukyala taliiwo okkiriza okwesooloobya ku luggi lwa neighbor etteeka bwe liba toyendanga kakati njagala bw'oba okakasa obutuufu bwa poliisi nga poliisi ya Museveni yakoze ekintu ekituufu vaayo yimirire ku magulu gabiri ng'omusajja ogambe nti Bobi Wine yabadde mukyamu poliisi yabadde ntuufu so si ya poliisi yakoze by'okkuba Kyagulanyi naye Kyagulanyi yagiprovokinze poliisi yakoze by'okkuba Kyagulanyi naye kyabadde bwe kiti ne bwe kiti poliisi yakoze by'okkuba naye kyabadde bwe kiti ne bwe kiti which means
They are not even qualified to be called policemen or police personnel, because a policeman or any police personnel agumira provoking. Ebimu ebyamutendekebwa mulimu okukuuma obusungu, mulimu okutegeera omuntu civilian, era mulimu okukimanya nti ebiseera ebisinga civilian n'oweekyambalo batera okweraba ng'abalabe naddala ku mulembe guno, ne tulaga obukugu bwo wakati mu kuprovokingibwa tumanye amaanyi go n'obuzito bwo. Omanyi obuzito bw'omuntu tetupimira mu mirembe ng'ayita kaweweevu, wabula obuzito bw'omuntu ne wathinensi ye tugipimira mu kusoomoozebwa. Katugambe Kyagulanyi yabadde asoomozza ab'ebitongole by'ebyokwerinda. Ab'ebitongole by'ebyokwerinda abatasobola standinga Kyagulanyi wakati mu kamera mbuulira bwe bastandinga jjajjaawo oli ow'ekyamakata, bwe bastandinga omuvubuka gwe balina okulokola gwe basanze mu wino ng'anuusa enjaga oba ng'anuusa amafuta, gwe balina standinga ne bamwebeera ne banoonya engeri gye bamukwatamu kubanga bakugu okumusinga. Bwe kibanga taata asobola okuwaanyisiganya ebigambo n'omulalu ku kyalo, nojja n'ogamba nti ane omulalu yeyayikiriza taata ne taata n'anyiiga n'amuwemula, abeera takyali taata. Kuba wakati mu kubeera taata mubeeramu okuyimirira wo eri ebisoomooza ng'ate obikwasaganyiza mu ngeri ya njawulo era ey'ekikugu, kubanga awo taata ow'obuvunaanyizibwa wali omulalu awemula ajjawo baana be, tagamba baana be nti nange kankuwemule, ogenda kumpewulira onswaliza otya mu maaso g'abaana bange? Omulalu si abaamuswazizza, ye taata y'abaamuswazizza. Kakati gwe kyo kyofudde provoking. Bobi Wine anoonya masannyalaze, Bobi Wine aprovokinga police, then tukkiriza kale kyaliba ekituufu yabadde aprovokinga police, naye police yalemeddwa okuhandolinga okuprovokingibwa okwo. Ewatali namungi wa muntu, ewatali ki, ewatali leale, naye kuva kukyala just maka ga muntu, police yabadde tesobola kistandinga. Era bw'ogamba nti lwaki osombanga abantu abakuwerekera, oba naawe okimanyi nti olina amaanyi nti abantu bakuwerekera, lwaki bw'ova ewaka todda buzzi waka? Kaakati mbuulira awo mu kitundu waabaddewo mulwadde kyagenda okukutuka olw'embeekuulo, tugambe in case Bobi Wine bamugoberedde. Era mbuulira mu 1995 CA aba amenye etteeka akyagobererwa n'agoberera. Era mbuulira n'akawaayiro poliisi mwe yayimiridde okkuba abantu bano tiyaggaasi etuuke n'okuteeka omukulembeze waffe ku mugo gw'entaana, mbuulira yo yasinzidde mu tteeka ki, era ne bano abantu baamenye etteeka ki? Muvubuka muto, poliisi mu kkuba bano baamenye etteeka ki, era yo yasinziiridde mu tteeka ki? Poliisi gy'oyogerako ng'oyagala ojjejjeereza okomerere His Excellency Bobi Wine erina kukuuma abantu na bintu byabwe, to keep law and orders. Kakati mbuulira wakati awo ye Bobi Wine yabadde amenye etteeka ki? Poliisi lye yabadde erina okukiipinga, oba yabadde asalayo order ki? Poliisi gye yabadde erina okukiipinga, because Bobi Wine yabadde ku lugendo lwe oludda mu maka ge nga waliwo n'abamugoberera. Ssemateeka be yawa obuyinza nti okkirizibwa okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ky'oyagala, oba munnabyabufuzi yenna gw'oyagala azironga azi, si mutujju era si muyeekera. Singa nkeera n'empita abasirikale ba poliisi abaabaddewo awo oba ssenkulu w'ekitongole kya poliisi annyonnyole etteeka mwe baakubidde Bobi Wine kanisita esookunnyonnyola, kyannaku nti bano baabaasi
abasirikale omwogezi wa poliisi yeye nnyini statement zimulemye okugatta kuba naye akimanyi nti kye yakoze teyakikoledde mu mateeka then lwaki onoonya obuwaayiro obuwolereza ekikyamu okifuula embu kiri mu mateeka bw'oba osazeewo kukifuula ekiri mu mateeka vaayo kiyimirireko ng'omusajja okyogere ogambe nti poliisi yakoze bulungi okukuba Bobi Wine poliisi yakoze bulungi okukwata abaana ba Bobi Wine abagizi ba Bobi Wine neno muleete ebbugumu lyammwe era ofuzi ne bakwata abaana baffe kakati omuvubuka omuto nga ggwe n'ofaanana bujingo omuvubuka omuto ku myaka gyo n'ofaanana bujingo nga mu buli ngeri olaba nga Bobi Wine ye musobya eyatemuddeyo omwejjeereza antisa abaana b'abantu mu bufunze nga ne Bayibuli gy'asoma emugamba totanga kakati Bayibuli gy'osoma bwe begamba totanga ate ng'otuula n'omutemu enkya n'ojja n'okuba gwe yatemudde oba famire yo gwe yatemudde abaana bammwe be basiru batambula n'ono yabattisa nga takuba babasse si kugamba nti kale butakuba babaseneta basinkana naye nga adayininga atuula n'ababasse naye nga anenya gwe bagoberera nga tewali tteeka lyamenye nga n'abamugoberera tebalina tteeka lye bamenye muvubuka muto okyali mwana muto okwetikka emigugu egyo eminene eddimu lye weewadde ddene nnyo obuvunaanyizibwa bwe weesembereza bunene nnyo akagugu ke bakutisse muvubuka muto kakusinga emyaka gwe walirowoozezza wakati mu kakutikka nti oba osanga baakasibagiramu bikolobero bye bakoze ku His Excellency Bobi Wine byokka naye akagugu ke weetisse baakasibagiramu ebizibu bya generation oba ebikolobero bye bazze bakola ku generations eziwerako akagugu ke weetisse kaatandika okupakiribwamu ebikolobero mu myaka gy'ensanvu ku mulembe gwa General Idi Amin Dada teweerabira Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini mu bigambo bye yakyogera lunye n'agamba nti ye Idi Amin teyamufugako mu bufunze General Idi Amin Dada olwaba okukwata obuyinza nga bujja mu mikono gya Dr. Apollo Milton Obote Museveni yayingirirawo obuyeekera era n'agunjawo n'ekibiina ky'abayeekera kyasinziira ng'eyo Tanganyika baakiyitanga Flonasa. Flonasa yatta abantu, Flonasa yawamba abantu, Flonasa yabuzaawo abantu, Flonasa yatulugunya abantu, Flonasa yatigumbula abantu, Flonasa yalemaza abantu, Flonasa yazaayisa abantu. Kakati ebikolobero ebyo byonna biri mu kagugu ako. Ne tusembera myaka gy'ekinaana olutalo lw'ekiyeekera olwaleeta mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Olutalo olw'ekiyeekera Museveni yatta emitwalo gy'Abannayuganda egikunuukiriza oba egisukka mu mitwalo 5 giri mu kagugu ako. Minisita wa Museveni ye kennyini Severini Kayindo Otafiire n'avaayo n'akola statement mu mwaka gwa 2024 n'agamba nti mu biseera byaffe eby'ekiyeekera twagendanga nga twambadde uniformu z'ekinnamagye ne tutta abantu ekiro ku misana ne tukomawo ng'abayeekera babanga bitalo nnyo baba mutuwa abaana bano tugeetulwanyisa Obote amalawo abasajja Obote amalawo abantu baffe. Abantu abo bali mu kagugu ako ke weetisse. Omanyi mmwe mujja ne mulowooza nti ebyobufuzi bitandikidde ku Bobi Wine ne Museveni oba opposition etandikidde ku Bobi Wine ne Museveni oba okutigumbula abantu kutandikidde ku mulembe gwa Bobi Wine naye Museveni yatandika dde okutta. Era temulowooza nti Museveni akyayiddwa ku mulembe gwa Bobi Wine. Museveni yakyayibwa way back ku bagezi abaamubuukirawo. Gwe walisoose ne weebuuza lwaki mu gw'ekinaana gw'omusanvu yatta Dr. Andrew Takome Kayiira kitegeeza ye yali amutegedde nti mubi. Teyakoma kutta Kayiira naye era ng'Omuganda wagamba nti olusala ebyayi ku nkolo munyeera kwandala lubirekera. Kakati Andrew bw'afa amagye ge bagatwala engulu abaana abaali aba UFM nga tukyali mu buyeekera
Uganda Freedom Movement ekibiina ekyakulemberwanga Dr. Andrew Takome Kayiga ne babatwala engulu. Sejjusa sikwagala. Nkiddamu nze sikwagala. Ne bw'oli eyogeza ebirungi otya. Ne bw'oliraga nti wakoowa Museveni otya. Nze sikwagala. Oyo Sejjusa yaziika abaana ba UFM engulu. Nkumulito. Tomujjulunga yattibwa. Nankunda Muwanga yattibwa. Kakati bwaba minisita wa Museveni asooka kugamba nti bwe baba bayekera basobola okwefuula gavumenti. Ate lwaki bwe baba mu gavumenti tebasobola provokinga bafuulibwe nti bo be baprovokingiddwa. Oba balipotinge nti babadde provoked. Muvubuka muto omugugu gwotisse munene nnyo. Omugugu gwotadde ku mutwe munene nnyo. Nga bw'osazeewo okubeera looya wa koozi eno enkyamu walisoose n'okwataganako ne kirayanti wo n'omubuuza watta tewatta, wasobya tewasobya, obeeko wootandikira. Naye okujja obuzza amafaayango ng'ozigidde ku bya Bobi Wine Museveni bisukkakaawo. Opposition tetandikidde ku mulembe guno. Era Museveni takyayibwa ku mulembe guno. Museveni yakyayibwa from way back. Bwe kyogamba ne Besigye yamuprovokinga mukuba tear gas. Ne Nabbira yamuprovokinga okumwambula n'okumuggyako ekitiibwa kye eky'obukyala. Ne Ssaabasajja Kabaka yali amuprovokinze ku kittabaganda ekyaliwo mu mwaka gwa 2029 okugaana Ssaabasajja okugenda e Bugerere. Ssaabasajja ate ye yali amuprovokinze eki. Muganda wange ekikyamu kibeere kikyamu. Bw'oba osazeewo kukifuula kituufu kibeere kituufu. Toteekamu bbaati. Nabagamba singa bakubuuzanga mukyalawo Matha omwagala gamba kimu yes or no. Wabula bw'oteekamu bbaati I love my wife but oba tomwagala oba oba tokakasa kwagala kw'olina gy'ali. Bw'oba osazeewo kuwolereza poliisi n'ebikolobero byayo tossaamu kigambo but. Kuba ekigambo but kitegeeza okubuusabuusa kw'olina ku statement gy'oli mu kukola. Ekirala okyali mwana muto. Akagugu kano ke bakutisse ne bazadde bo kabasinga emyaka. Tosobola kasitula n'okawewula. Tosobola kasitula n'okawewula kawanvu ka lujegere